kutegeeza ebibagamba mu Museveni ne family ye balokole si balokole basamize. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Besesirwabo nekyawuka kati singa abadde wa musumba wa mazima wali omuldeko ng'agamba taata lekera okusaddaka banna Uganda batusembeza mu nsi yaabwe tuli bagwira bajja buzzi naye kakati oliko obatirimbula obasiba obatta lwaki otta abantu ati sigwaga bulokole anti kakati uliriza kati njogedde ndi nabbi wa Katonda omulamu Museveni ne family ye basamize wawulidde Gasumba bwe yayogedde mbubba abanyarwanda tebagenda kuvaawo ne bavaawo n'ettaka lyabwe Bayibuli egamba ngero 26:5 oddangamu omusirusiru nga obusirusiru bwe buli alemenga okwefuula okubeera ow'amagezi mu kulowooza kwe ye kati kubanga Gasumba musiru ne banne nina omuddamu ng'omusiru kubanga Bayibuli egamba give a silly answer to a silly question. Gasumba nyina obuyinza bwensobola okukozesa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiŋŋamba ne musiimula ku maapu ya Uganda tadda butuzanyirako yenenye bukyali kubanga oyo Bayibuli bwegamba Babuloni ekinene kikoze ekigudde kikoze eki mukifulumemu abaki kitegeeza wali abalina okufuluma NRM benenye balokoke era ngamba nabbanja era bannabbanja tubasabira baleme kubeera ekikozesebwa kubanga amala bakozesa n'abatta bwetola balebeka Kadaga bamukozesa kati ate bamuwa butwa sikinako bujulizi kati oba tobuyina kati saze kusaba bujulizi bwo kati nze njogera kati bampulirize nze njogedde omanyi bana kuwazze ku recordinga era bino nze mbivunanyizibwako ate avunaanyizibwa kunze ye Katonda ayantuma kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu kati sisobola kubanga nyina Katonda omulamu ate nte Museveni ow'emizimu ate nte Museveni ow'emisambwa Bayibuli egamba ngero 29:25 okutya abantu kuleeta ekyambika naye oyo ayesiga Mukama anaabeeranga mirembe ne Bayibuli era yennyini yekugamba nti mutye bannannyini buyinza n'ebiragiro sajja kudibira mpisa yansi yani bannannyini buyinza baani kakati waliwo kye bayita misinterpretation of the scriptures Bayibuli egamba abagobela Bayibuli mutufu n'obutufu mugobelenga abakulu abafuga naye abakulu abafuga ani yabateekawo bwabaye yabateekawo Bayibuli egambye by'Abaleevi 19 munaabanga batukuvu kubanga nze Mukama Katonda mwe ndi mutukuvu kati tebagambye nti munaabanga ba mizimu nze njogera ku Museveni ow'emizimu sijja mugondera. Ono ayitibwa His Grace Gordon Muzaale Sebandeke nyina ebibuuzo bibiri nga situnagenda kukyatuleese leero ate ng'era kyenayagala ku His Grace musajja munnamazima ate era weebali abantu ekisooka bakwebaza okumanya Bayibuli bantu batono nnyo boosanga wano nga actually abeetadde ku ddaala ly'obusumba ng'amanye ekigambo kya Mukama nga bw'okimanyi abantu basinga baŋŋamba nti omusajja ono akimanyi naye mulimu ebibuuzo bibiri bye nalonzeemu nange n'endowooza biyinza okufaana n'ebyobuswavu naye nja bikubuuza si mu bubi bw'onaabiddamu obiddemu nzira y'okubuuza waliwo yanteereddeko komenti nti wagamba obubaka obw'okwolesebwa ku basumba buno bwali bwa 2,500 25 olwo Mukama Katonda annambulira 25 emyaka giri egiwedde kubajjukira ndokoka 23 mugwe 10 24 ayina byandaga mu kanisa naye gyandaga era be basumba gyengenda nenga sinaba kweyongera kubitegera bulungi nga bumanyi nti omwana akula naye ate 25 awo ambulirira ddala ebintu bino byonna yes ngabasumba bo bamuvaako nebye bakola baweereza sitaani n'agamba takoma ku ekyo kwogera bwogezi nange wabula antume eri abasumba bano
njogera amanya gaabwe ate ndabula abantu ba Katonda ababagoberera babaveeko baddeeri Mukama waffe Yesu Kristo kubanga abantu abo bava Katonda ate baafuuka ab'obulabe. Mu kibuuzo ekyo eyawandiise 2:5 yambuuzizza yaŋŋambye nkubuuze nti gwolo lwaki olowooza nti okuva lweyolesebwa 2:5 abasumba bano tebakyukanga era okuva 2:5 tebakyukanga kubanga singa babadde bakyuka eggwanga lifaanana litya abasumba nga bakyuse ne baleka amakubo gaabwe amabi osooka kulaba okukyuka kw'eggwanga kubanga ekyo abantu bakibuuza era tebakyukanga olaba ne Mukama waffe Yesu Kristo yava ku nsi kuno ye mulokozi bamumanyi abantu bonna balokole naye ekigambo tekigawo si mulokozi giri emyaka emeka baalokoka twogerwa nti okuva lwe yagenda ntulindira emyaka gisukka mu 12 naye yagamba bamulindirire nga beeteeseteese nga bamukkiriza bamusembezezza kati n'abo w'ekisa ate n'ekirala oba bba abantu babala bwe batyo bayibuli egamba emyaka 100 mu maaso ga Katonda lwe lunaku lumu n'olunaku olumu gy'emyaka 1000 kati bo balaba 2025 balabira ddala bakubuuza nti obudde bungi kati ategera kutegeeza singa babadde beenenya era Katonda bwe yatuma nnabbi Isaaya yamutuma ewa Keezeekiya kabaka Keezeekiya yali kabaka nga Keezeekiya yasikira kitaawe gwe bayita Akazi Akazi yali musamize yava Katonda najjawo ne bakabona n'aleeta ebyobulogo n'obusamize mu Yerusaalemu naye ono omwana Keezeekiya yakulira wa nnabbi Isaaya wansi wa nnabbi Isaaya ng'amuyigiriza bwe yali amuyigiriza kitaawe bwe yavaawo oli Akazi ono omwana n'alya namulondo tetugamba nti n'alya engoma naye ye kyeyakola kwe kutereeza Yerusaalemi kwe kutereeza ekkuŋŋaaniro n'atereeza Yerusaalemi n'akomyawo ne bakabona ba Katonda n'ajjawo ba Katonda abalala kitaawe bwe yateekawo okiwulira n'akolera Katonda omulimu omulungi Keezeekiya teyakola nga kitaawe bwe yakola kaakati ekiseera kituuka Keezeekiya bwe yali nga ye kabaka Katonda amutumira nnabbi Isaaya ng'amugamba genda ogambe Keezeekiya ateeketeeke ennyumba ye agenda kufa Keezeekiya n'akyukira ekisenge neyegayirira Keezeekiya okukyukira ekisenge yagamba Mukama nzijukira kubanga nakola omulimu kitange bwe yalinga takuweereza ng'aweereza bakatonda abalala n'aleeta bakatonda abalala emizimu n'emisama mu Yerusaalemi nze bwe nali obwakabaka nabijjawo Katonda yamujjukira era abantu abamu tebakimanyi Keezeekiya okukyukira ekisenge yagamba Katonda alina bye yamujjukiza bye yamukolera Katonda n'amwongera emyaka 15 Isaaya yennyini nnabbi yaweebwa obubaka obugamba Keezeekiya nti genda ogambe Keezeekiya ateeketeeke obulamu bwe ateeketeeke ennyumba ye agenda kufa ye nnabbi Isaaya omu ng'akyatambula agenda Katonda amugamba kyuka oddeyo kyuka oddeyo ewa Keezeekiya kubanga yetowazizza mugambe mwongedde emyaka 15 nze kennyini Katonda gwe yabikkulira abasumba singa babadde beenenya abadde agenda kuŋŋamba ekyo nti kyukoddeyo obagambe nti kati mpulidde nga munkyukidde yes yenkola ya Katonda tanakigamba kuva 2:5 tanakigamba wabula yeeyongera kuŋŋamba agenda bakulashinga kubanga bavudde mu bukyemu ne beeyongera mu buki musumba kankitegere bulungi yes Katonda agenda kulashinga abasumba yes Katonda mu musaasizi Katonda musaasizi nesimanyi gwe lwaki akulaga nti agenda kulashinga Katonda asonyiwa n'omwonoonyi asembayo Katonda asonyiwa Katonda musonyi Katonda akola ki asonyiwa ekyo kyo kituufu 10 ku 10 Katonda akola ki asonyiwa era buli muntu mwonoonyi ali eyo kobenga okoze ebikolobero bimeka wenenye olokoke omusaayi gwa Yesu weguli okunaaza n'okutukuza obeera omulokole naye abantu bano Bayibuli eboogerako bajja ne bategeera amazima ate ne boonoona nga bagenderedde ate Katonda ne bwe baayonoona najja nga atutuma tubabuulire naye ne basigala nga bakoze eki baganye Katonda asonyiwa singa owuliriza okulabula kwe okiwulira kubanga ye yatonda eggulu n'ensi ate gye twava bonna abamukkiriza Yesu Kristo
tugenda kuddayo kubanga Bible egamba Yohana 14:6 Yesu agambye nze kkubo n'amazima n'obulamu teri agenda ekitanga obulanga ayita munze kati ekkubo eri amazima n'obulamu tetumala galitambuliramu olowooza musumba ebbanga lino lyo babuuliridde okubanga bakyuka lwaki bakujeemedde okujeema lwaki bajeemye okuva 2:5 obagamba tebawulira kati ekyo kyoyogedde ate tebatidde kubanga ebikolwa byoyogera nti bikolwa bibi era bakyabikola kati osobola okujeema Katonda ekiseera kituuka asobola okukyuka n'afuuka omulabewo bw'ojeema kubanga era Katonda yayogeranga n'abaana ba Isirayiri ne bajeema bani beyattira mu ddungu bo bennyini sibalondebo ani yabanunula ye kennyini yabanunula mu busibe katuleme kumanyira Katonda tuli bantu ne Katonda ye Katonda mutukuvu yaliwo wali era ajja kubaawo nkimanyi God loves sinners but God hates sin njagala abantu bano bategeere n'abalokole bannaffe gye bali okusinga ndi kubalokole bannange kubanga Bible etugamba bwe tulokoka tuba munnyo gwansi naye Bible egamba nti omunnyo bwe gugwamu ensa balirunga munnyo nnabaki balokole bannange twesitazizza abantu bangi balokole bannange tukoze ebintu bingi naye neebaza Mukama Katonda bw'aba akulaza ekisa n'olokoka lokokera ddala Yesu annyambye Godoni nalokokera ddala era ntambula olw'ekisa kisiina lunaku na lumu lwe ngenda kuva Katonda kubanga Katonda tebamuvaako wabula Katonda bw'oba ofunye ekisa n'akulokola Bible egamba Befeso Esula 2:8 kubanga laba mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza kyekirabo kya Katonda tekwava gye muli omuntu yenna alemonga okwenyumirizanga kati bwe tulokoka nyweza amazima naye abasumba bano n'abalala benjogerako baali bategedde amazima ne bagavaako kyensobola okgeraageranya nti oba oli awo ku South Mama Fiina abasinga si musamize mbuuza lwaki abasinga Mama Fiina w'abasingira olwaleero bw'aba asazewo ne yeenenya n'alokoka Yesu amusonyiwa musumba oli musamize yes musamize asamira yes ayina emisambo emizimu abalongo amayembe talokokangako lwaki naye bano bazimbye ne kanisa naye bano uliriza omanyi lwaki nkirese kyandibadde kirungi bw'otegeera Yesu Kristo munywerereko kiba kirungi obutategeera Kristo okusinga okumutegeera n'omuvaako damu ekigambo kiba kirungi obutategeera obutalokoka kutegeera Kristo okusinga okumulokoka n'omutegeera ate n'omuvaako kati Mama Fiina atanategeera Kristo kati ate yewe bwamutegeera ne yeenenya kawabe kati amusonyiwa naye ate oli yamutegeera Bible eboogerako bweti Abebulani Essula 10 olunya lya 26 na 27 kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuwaba okutegeera amazima tewasigadde nate saddaaka olw'ebibi wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambo obw'omuliro ogenda okwokya abalabe singa olokoka mazima yani ye Kristo kisinga ogenderera n'oyonoona ng'omaze okutegeera amazima ye Kristo tewaliyo saddaaka ndala za bibibyo wabula ky'oba olinze kulindirira na buti omusango n'obukambo obw'omuliro ogenda okwokya abalabe omuliro mukambwe kituufu nnyo n'agamba Abebulani Essula 6 okuva ku nnyolwa okunapa ku lw'omukaaga kubanga abo abaamala okwakirwa bwe tuloka tuba tumaze okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omuggulu test tuba tesinze ku kirabo eky'omuggulu bwe bulamu obutagwawo ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumanya g'emirembe egigenda okujja ne bagwa ne bakola ki ne bagwa n'ayongerako ne bagwa okubivaamu waliwo bano bagwa nga basobola okuyimuka ne beeninya ne balokoka ne Bible eragize ne bagwa okubivaamu tekiyinzika bo okubazza obujja olw'okwenenya nga beekomerera bokka omulundi ogwokubiri omwana wa Katonda ne bamukwasa ensonyi mu lwatu era Bible eboogerako ng'ennimiro nga ng'oli yasiga naye ekifo ky'okubala ebibala ebirungi bye yasiga ate n'ebala ssere nti eba eri kumpi n'okwokebwa omuliro ekiddako ku ssaawa nnimiro eyo kugiyiwa omuliro ekyo kituufu ennimiro nga nagisimbamu wasimba kasooli oyagala kasooli osanze essere obisaawa n'osuula mu muliro kituufu nnyo okyaba ekintu n'agamba n'ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri Essula 2 okuva ku lunyiriri olw'15 abaleka ekkubo eggolokofu abantu bano abasuma bali mu kkubo eggolokofu ye Kristo Yesu ne bakyamanga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana wa Beyooli eyayagala empeera etali y'amazima bwe yanenyezebwa
endogoyi etayogera yatuuka okwogera okuziyiza eddalu lya nabbu kuziyiza eddalu lya nabbi okiwulira endogoyi yatuuka okola ki okwogera n'atuuka n'agamba olw'19 nti abo zenzize ezitali mu mazzi ezitwalibwa olufu aboogera ebigambo ebikulu nga basendasenda abali okumpi n'okubadduka omanye abasumba bano abantu bangi kati babalabye baagala kudduka naye bagamba tuddukirewa bali mu kusendasenda abali okumpi n'okubadduka n'ebigambo ebikulu 19 nga babasuubiza okuweebwa eddembe nga bo bennyini baddu bakuzikirira wulira abasumba bano nti bali mu kusuubiza abantu mirembe ng'ate ababasuubiza bo Bayibuli egambye baddu bakuzikirira tuli mu bbaluwa ya Petero ey'okubiri sula 2 nvudde ku lunyiriri lwa 15 paka 22 kati ndi 19 nga babasuubiza okuweebwa eddembe nga bo bennyini baddu bakuzikirira kubanga omuntu bw'awangulibwa munne era afuuka muddu we kyandibadde kirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe bamala okulitegeera ne bakyuka okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaaziwe eddidde okwekulukuunya mu bitosi kati bayibuli eraze abasumba bano nti bafaanana embizzi gy'omala okunaaza n'oginaaza bulungi n'etukula ate ekulaga nti eddeene yeevulunga mu bitosi by'ogikoze ekigambo mbizzi kinenemu nedda kiri mu bayibuli ekigambo mbizzi okigerageranya ku basumba kinenemu kiri luddawa baluwa ya Petero ey'okubiri kisome bwe kiba kiri mu bayibuli naye wano mu Uganda omusumba omugeza ku mbizzi kiba kinenemu bwe kiri kiba kinenemu kati kyo bwe kiri mu bayibuli era Katonda ekigambo kye kyo bwe kiba bwe kikola ki bwe kiba wuliriza bayibuli ayogedde ku basumba bano kyobulabo musumba mpasomewo bw'oba walokoka ogenda kumpa okuva ku nyola 15 kw'oba ova otuuke ku 22 okuva baluwa ya Petero ey'okubiri sula 2 va ku nyola 15 abaleka ekkuba eggolokofu kitegeeza baali mu kkubo galoso bakyama bukyami abaleka ekkuba eggolokofu ne bakyama nga bagoberera ekkubo lya Balamu Balamu bulijjo sirinya yali nabbi naye nga abaana ba Isirayiri bava e Misiri ne babawo kabaka yamugula gwe bayita Balaki ajja abakolimire okiwulira ajja abakola ki nga ne Museveni bwayita abasamize n'abalogo bajje baloge nti bakolimire Uganda agenda noono Balaki yategeera nti Isirayiri ezze nga Museveni bwategedde nti Uganda kati evuddeyo gyebadde e Misiri egenda mu magenda gaayo kati Museveni aloga ate ayise noono nabbi nti abakolimire abaleka ekkuba eggolokofu ne bakyama nga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana wa Beyoli eyayagala empeera ey'obutali butuukirivu yayagala empeera etali yaki ono omulaba nabbi yayagala empeera ey'obutali butuukirivu ng'abasumba bano baagadde empeera ez'obutali bwaki butuukirivu naye n'anenyezebwa olw'obujeemu bwe kati Katonda anenyezza abasumba bano olw'obujeemu bwabwe ebbanga ddene endogoyi etayogera bwe yayogera n'endogoyi zituuse okwogera yaziyiza eddalu lya nabbi kati abasumba bano balulu balina eddalu kati bayibuli ebayise bannabbi balalu endogoyi etayogera bwe yayogera n'eddoboozi ly'omuntu yaziyiza endogoyi yatuuka okwogera n'eddoboozi ly'omuntu eddoboozi ery'omuntu nga liyita mu ndogoyi nga eri mu kulabula nabbi yayogera etya anti yali atambula ng'agenda Katonda yamugambye togenda kukolimira bantu ate ye n'agenda ng'ate Katonda yamuganye bwe yamugaana endogoyi era bamalayika n'ekitala ng'ayimiridde n'agamba nze endogoyi negamba siri ndogoyiyo laba ekitala kigoloddwa naye nyimiridde naye eroganya okula bulijjo sigenda gy'ogenda ebyo mugende mu kitabo eky'okubala essula ya 22 23 24 mugenda kusangawo obubaka obwo abo zenzizi ezitaliimu mazzi kaakati muno naye okibalokole nga babagambye nti zino enzizi gye mwagendanga okunywa nga waliyo amazzi amalungi bakyaweereza Katonda bafuuka nzizi ezitaliimu mazzi era lwe lufu olutwalibwa n'embuyaga kati abasumba bano lufu olutwalibwa n'embuyaga abakuumirwa ekizikiza ekikutte zigizigi bakuumirwa geyeena kubanga kyekizikiza bakuumirwa ekizikiza ekikutte zigizigi bwe bwakabaka Sanje bagenda okugenda wa sitaani gwe baasenga kubanga bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebigambo ebikulu babyogera kikyo
kitole amanyi gago genda kufuna visa wa milioni simba wano mitwala 5 ochuilla muzeyi walwana yalwanirani kubanga bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu ebigambo byewogera bikulu nnyo naye tebiriimu tebirina gwe biyamba basendasenda mu kwegomba kati abantu bano abatuula gye bali abawuliriza abasumba bano abaagwa bali mu kusendasenda busenzi bantu abo abali okumpi n'okubadduka mu bukaba baba basendasenda mu bukaba abo abali okumpi n'okubadduka bali mu bukaba wabula kati bababulira ebigambo ebikulu ebitaliimu naye nga abantu bano balina byebalabye baagala kubadduka kati bababulira ebigambo ebisendasenda nga batambulira mu bukyamu kati abo bonna abaliyo balabye bayibuli egambye abagoberera abasumba bo nabo batambulira mu bukyamu nga babasuubiza okuweebwa eddembe kati uliza abasumba bayibuli egedde nti baddu bakuzikirira ate bali mu kusuubiza bano eddembe omuddu w'okuzikirira akwatya eddembe nga bo bennyini baddu bakuzikirira bayibuli egambye abantu bano abaava Katonda bamaze okutegeera amazima ne baleka kuba golokofu bo bennyini bayibuli abayise baddu bakuzikirira kubanga omuntu bw'awangulibwa munne era abeera muddu we kaakati bwe baawangulibwa sitaani bafuuka baddu ba sitaani era sitaani ye munnaabwe bwe bamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi kubanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi bayibuli ekulaze baali balokose nga bavudde mu bugwagwa bw'ensi bategedde Kristo balokose mu kutegeerera ddala mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo olaba bayibuli eraga nti baali bategeeredde ddala mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo naye ne beegombeza mwobwo bwe baamala okulokoka ate nabo bwe baddayo gye baava omulundi ogwokubiri ogwaki ogwokubiri kati ne bawangulibwa ebyoluvannyuma ne bawangulibwa ebyoluvannyuma byabwe bisinga obubi ebyolubereberye nti ate bali bubi nnyo genda mu maaso malayo nti ate basinga nnyo bali bubi nnyo okusinga bwe baali nga tebannaba kulokoka kyekiri kyekugambye nti bamafiina abasinga kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu ekkubo ery'obutuukirivu Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu kaakati kyandibadde kirungi si tokiraba kyandibadde kirungi singa tebaalokoka singa tebategeera kkubo lya butuukirivu baali balitegedde bwe baamala okulitegeera okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma ate ne badda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu ekiragiro ekitukuvu by'Abaleevi 19:2 munaabanga batukuvu kubanga nze Mukama Katonda mwende mutukuvu ekiragiro ekitukuvu bakoli 2 Timotheo ekyokubiri 2:19 omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano ti Mukama waffe Yesu Kristo amanya ababe era nti yeewalenga obutali butuukirivu bwonna buli ayatula erinnya lya Yesu baweebwa ekiragiro ekitukuvu mubeere batukuvu mulyoke mulungamye abantu mutukuvu n'obutuukirivu abantu bajje gye muli nga banoonya Katonda bafune ekiragiro ekitukuvu bayibuli egambye kyandibadde kirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okulitegeera ne bakyama okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo embwa ebadde bagiwadde obutwa n'ebusesema kati ate laba bwegenda n'eddayo n'ebivaabiira n'embizzi enaazibwa eddidde okwekulukunya mu bitosi mbizzi baginaazizza ate ezzeeyo okwekulukunya mu bitosi bayibuli eyogedde Katonda yabanaaze ne baddayo ne beekulukunya ng'embizzi kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli olugero lw'amazima luno nti embwa eddidde ebiseseme byayo n'embizzi enaazibwa eddidde okwekulukunya mu bitosi n'embizzi enaaziddwa eddidde okwekulukunya mu bitosi beba abasumba bano bebaliwa Tomu Mugerwa Owemutundo Christian Fellowship Robert Kayanja Chiwewe Saiza Kamirako Center Kansanga Simeon Kayuwa Owena Mirembe Christian Fellowship Namutebye Rugala Kakande Kubiri Loni Makabai Grace Rubega Daudi Chiganda Tomu Sembera Nsambya Resurrection Airini Manjeri Alex Mitala Serwadda Mundeba okiwulira abo bonna Gilivas Musisi n'abalabe Sogedde n'abalala bangi Dewo wane egundi Bombolodi Kagoma Dewo n'abalala bangi abagwa mu ebyo Musumba kambeko omusumba omugwe nkubuuza aliwa ekkanisa ye eri Luzira omusumba ono ayitibwa Pastor Patience Lwabwogo
Museveni yo pati kati oyo tojjamu kita uliriza njagala kutegeeza abasumba bamenye anti uliriza musumba abantu babuuze ekkanisa zino zimenye naye eriwa gye basobola okuddukira emu ku zo ye ekkanisa eryeruzira ey'omusumba omukuukuutivu ava mu nnyumba enkulu the first family ennyumba enkulu kati oyo Patience Lwabogo Patience Lwabogo nekyawuka kati singa abadde wa musumba w'amazima wali omuwuliddeko ng'agamba taata lekera okusaddaaka bannayuganda baatusembeza mu nsi yaabwe tuli bagwira bajja buzzi naye kakati oliko obatirimbula obasiba obatta lwaki otta abantu kubanga tulabye Keezeekiya bwe yali obwakabaka kubanga si w'amazima wabula beekwese mu kkanisa kati eyo kisi kkanisa basinza bachwezi basinza bachwezi basoma mu kitabo kitukuvu kati abachwezi basoma Bayibuli okiwulira ekyo naye enjawulo ffe gye tuyina tusoma Bayibuli ekitabo ekitukuvu nenanyini wakyo omwoyo omutukuvu nga tomulina okiwulira Patience Lwabogo kitaawe bwe yanteeka eruzira nga nsibye nga baagala kunzita banteeka mu CPS 2016 mu CPS namala mu mwezi ne banjawo ne baagala okunzita omwe ne kibalema kubanga bwe nali mu CPS ne bateesa okunzita mukyala wange najja omu ku basirikale n'abavaamu sijja mwogera mannya omusirikale najja n'agamba mukyala wange mwami wo kati bategese okumutta era programu ziri eri era omusirikale sigenda mwogera mannya kubanga baba naamutegera bajja munoonya bamukole ki bajja mutalaba ekigambo kiri kyenjagala osimbulewo ogambye omusumba ono lwaki tagamba ku kitaawe ngatta abantu si musumba era singa badde musumba abantu bino saagala obiweeko nnyo bujulizi tongamba tisaagala tongamba tisaagala kubanga nazze sigwa talina kwagala nze wazze ku receiving a message everi katonda gye nafuna of course gye nazo ku receiving okiwulira nawe okitegeere teri kutoolako teri kwongerako tuli mu lutalo lwa kutaasa ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe libadde mu buwambe bwa Museveni obujulizi mbulina yenze Museveni emirundi mingi ayagadde okunsa ne bimulema bakampa obutwa emirundi 3 nga sifa netakuttanga ate era sijja kufa okiwulira ate era ndi Musa Katonda gwatumye okujja bannayuganda ewa Falaawo oyo Museveni ye Falaawo kati n'abasumba bano benjogeddeko bava Katonda bafuuka bannabbi ba Kabu bafuuka bannabbi ba Museveni okiwulira kati neye kanisa obusamize bwa oyo mwana wali omuwuliddeko nga agamba nti bayita olukuŋŋaano babenenye ku lw'obusamize obukoleddwa mu ggwanga lino bazze basabe nedda basaba byabwe kati ebyo kyekiri kyenkugamba kyekiri kyenagamba engero 289 oyo akyusa okutuuka obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo wano mu Uganda abantu abo bategeera nti oyakyusa okutuukwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo okiwulira okiwulira kakati njagala kutegeeza ebyo bagamba mu Museveni ne famire ye balokole si balokole basamize ate sigwagaba obulokole anti kakati wuliriza kati njogedde ndi nabbi wa Katonda omulamu Museveni ne famire ye basamize era kyovala bwe nali ku kyoto nga ndi tuli mu kusaba Katonda obusungu n'ekiri byalina ku Museveni ku byakoze mu ggwanga lino Yesu andabikira tuli ku kyoto n'aŋŋamba okwolesibwa ne kujja nga waliwo akaana kato kambadde yero bwe kali kambadde yero kali ku street kali enfuufu kali mu mbeera mbi katezza omukono kasabiriza embeera mbi kayiika eminyira Yesu ne mubuuza kino kitegeeza ki yanziramu n'aŋŋamba akolimidde Museveni ne famire ye n'ekikaaki mukulabikirwa yes mukwolesebwa tuli mu kusabira ggwanga yes kyekyo Yesu Kristo kwolesebwa akolimidde Museveni ne famire ye n'ekikaaki kikwewunyisa sitaani bwe yeyonoona mu ggulu tebamukolimira eri ng'ali mu ggulu okiwulira wabula bamugobayo mu ggulu n'asuulibwa tewaliyo kifo kye naye ate bwe yalumba omuntu Adamu Katonda yakolimira sitaani kati Museveni olw'okulumba bannayuganda n'atukola byatukoze nga bajjajjaffe baamwola kyovala abajjajja mwegendeezi bantu kibe mwola okiwulira wano olaba bajjajjaffe wano mu Buganda ne mu Uganda okiwulira abali wano naddala mu Buganda ne region endala eza Uganda okiwulira kubanga olaba olwaliro okimanyi nti Museveni bwe yayingirawo wano ab'embala basooka mu Uganda ate nekino nkikubuulira balese propaganda nga baagala kuyiwa musaayi wawulidde Gasumba bwe yayogedde
mbu Abanyarwanda tebagenda kuvaawo ne bavaawo n'ettaka lyabwe. Ekyo nkijjukira. Lino ettaka si lyabwe. Teyakomye bukomi kankwongereko n'akano. Gashumba agamba ti bwe muba temutukkiriza kweyisa nga bannayuganda mulindirire M23. Kaakati ebyo kutiisatiisa. Gwe Gashumba gy'oli. Gashumba. Oyo Gashumba. Nyina obuyinza. Bwe nsobola okukozesa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiŋŋamba ne musiimula ku maapu ya Uganda tadda mutuzanyirako. Sikakasa. Oyagala kikakasa? Njagala kirabeko. Bikula Bayibuli. Ondaga buyinza we buli w'obujja. Gashumba akikaatiriza nti nammwe kennyini Abaganda, mmwe kennyini wano mwajjawo obuvi mwava Cameroon. Kati wuliriza. Mwava Cameroon nammwe migrants. Si atutegeerera era saagala kumala ku biseera bingi kubanga Bayibuli egamba ngero 2:5 oddangamu omusirusiru nga obusirusiru bwe buli alemenga okwefuula okubeera ow'amagezi mu kulowooza kweye. Kati kubanga Gashumba musiru ne banne nino muddamu ng'omusiru kubanga Bayibuli egamba give a silly answer to a silly question. Kangenda nsoke jetwatusooka waliwo osoose wensinga okwagala wano wuliriza nsomewa njagala ebigambo bireme kubanga biva mu ggwe soma okubikulirwa essula yino ya 11 tuuka ku lunyiriri ndowooza lwa 6 mpulira nveeno wansi va wano waggulu kubikulirwa 11 webali nnyo kubikulirwa 11 Nempeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo. Kunano kubikulirwa. Era nga nange bwenafuna okubikulirwa. Kwayo kana kati kubikulirwa. Nempeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo. Malayika ng'ayogera nti golokoka. Golokoka kati ngolokose. Ogere yeekaalu ya Katonda. Kugera yeekaalu ya Katonda ne mukugerebwa. N'ekyoto n'abasinzizaamu. N'ekyoto n'abasinzizaamu. N'olujja oluli ebweru wa yeekaalu. N'olujja oluli ebweru wa yeekaalu. Luleke ebweru. Luleke ebweru. Soto lugera. Kuba lwaweebwa ab'amawanga. Lwaweebwa abaaki? N'ekibuga ekitukuvu. Bali kirinnyirira. Balinnyiridde kanisa ya Kristo. Emyezi 42. Emyezi 40 by'ebbanga. Museveni ne banne bwe balinyiridde eggwanga lyaffe ebbanga lino lyonna. Emyezi 42. Yes, okubikulirwa. Nange ndibawa abajulirwa bange 2. Oyo n'abajulirwa 2 ye Musa ne Eriya. Era baliragula ennaku 10 mu 206. Baliragula ennaku 10 mu 206. Nga bambadde ebibukutu. Bye biseera bino tuli mu kulagula n'okwogera plani za Katonda eri Uganda, Israeli second born. Twambadde ebibukutu tuli ku mavivi. Twegayira Mukama Katonda azze bujje eggwanga lyaffe alikomyewo. Tetwamanya omusege gulidde omusota gusse banna Uganda naye Mukama azze kutta musota guno. Abo gye mizaituni 2. Musa ne Eriya gye mizaituni emeka. Tabaze 2. Tuli mu kumulisa Musa Eriya. Yimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Yimirira mu maaso ga Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi. Museveni ne bannabo bagabashumba guva mu kamwa kaabwe. Nti baba bagala okutukola obubi. Omuliro guva mu kamwa kaabwe. Omuliro guva mu kamwa kaffe kubanga Katonda ffe muliro gwokya. Ne gwokya abalabe bagujja bokya. Mpulira. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi. Bwe kityo kigwana ye okuttibwa. Kati bw'abanga Gashumba ne Museveni nti bagala kukola bubi Uganda. Bagala kuyiwa omusaayi mu Uganda. Baba benyini we bagenda okuttibwa. Newa n'ekigambo Gashumba ne Museveni tekiri. Kati nze nti gwe genda maaso nze nyinyonyo. Yinza okusiba eggulu. Tulina obuyinza okusiba eggulu. Enkuba eremenga okutonnya. Eriya yasiba eggulu enkuba n'etatonya. N'olwaliro Eriya weetuli wano. Ennaku z'okutegeeza kwabwe. Katuli mu kutegeeza nti Uganda Katonda ze ginunula. Era balina obuyinza. Tulina obuyinza. Ku mazzi okugafuula omusaayi. Okugafuula omusaayi nga Musa bwe yakikola e Misiri. Era n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna. Emirundi emingi nga bwe baagala. Kyovula Museveni ali mu kubonaabona engalo zimanyi ziriko ebiwundu bino biki byebyo. Gwe mulabanga atambula. Kati kankutegeeze takyalina. Mpulira. Okiwulira? Nakugamba nti mulambo gutambula bulako kye mukuziikibwa. Kati wulirize gwe towakana. Kkiriza byenjogera. N'ensi n'ebibonyoobonyo byonna emirundi emingi nga bwe baagala. Era bwe balibanga bamaze okutegeeza kwabwe. Yesu yebazewe. Kati olabye nti omuntu yenna bw'ayagala okutukola obubi omuliro guva mu kamwa kaffe ne gwokya abalabe baabwe bagezeeko beetantale. Ababiri bali aboogerwako ye ggwe kati. Ye Musa ne Eriya kati bali Musa ne Eriya baavaawo kati yenze Musa yenze Eriya yenze Ezeekeri.
amafuta ga Musa ba malayika abo oyo amafuta Katonda agawadde banna Uganda okyaba ago amafuta gonna g'ekitabo ekitukuvu Bible agenda gana enkadde n'empya Katonda agagonnomodde ku banna Uganda tulyoke tutwale revival y'ensi yonna Musa amafuta ge kwali kujja bantu Misiri era n'abajjayo ewa Farao nafu tuzze kujjayo bantu wa Museveni ne Farao Museveni nyina akagambo ke okwali ke wagamba ti omusiru muddamu ng'omusiru omuddamu nga musiru give a silly answer to a silly question njagala kasoma mu Bible kati era twagala ngambe nti musumba Gordon yakoogedde lina gwanga lyaffe Uganda Gasumba alekera okwogereramu ebyobusiru mpulira ne gurupu ye wano si waabwe wabula basenze ate n'ekyala Gasumba ekimwogeza ekyo balina propaganda owokola okuyiwa omusaayi si buli munyalwanda nti munne wa Museveni yagenda okujja waliwo abanyalwanda tebeeyisa nga bwe yeeyisa simanyi lwe yajja naye musumba ajagala kumbeeka akagambo kenkugamba nga tonna bakumpa wakusoma okimanyi nti ensi eno ya Mukama Katonda era kyendiko kyennyini lwaki abalala ogamba tebalina jigwaniza Uganda ya Mukama onsomesa nti ensi eno ya ekyobuuziza bulungi abanyalwanda abali eyo abatalina bikolobero uliriza baleme kulowooza nti nabo omunyalwanda yenna ng'oli mu Uganda toyiwanga musaayi tokolanga bikolobero oli seefu mpulira ne Katonda akumanyi nti oli ki atali seefu yaliwa bebo Museveni n'akabondoke balwaboogo tebali seefu bassa abantu mpulira okiwulira bayiyo omusaayi bayina akabondo kaabwe kati Gasumba okwogera kino alina bakunga abanyalwanda nga ayagala abanyalwanda bonna abayingizemu kawo mentality eyabwe gye balina nti ye ne Museveni nti baagala bakunganya abanyalwanda yagamba mulinde mu 23 wano ettaka lyabwe bagenda nalyo kakati ettaka kati olabye nti obwo busiru tetwagala obusiru bwa Gasumba tubulweko tetwagala kulwa ku busiru bwa Gasumba n'oyo nonsense gwayogerera mu ggwanga lyaffe okiwulira tetwagala kukirwako ekyo ndaga wali engero 26 engero 26 engero 26 musumba ye wano yino engero 26 lunyiri lwa 5 lulu lunyiri lwa 5 oddangamu omusirusiru ng'obusirusiru bwe buli aleme okuba ow'amagezi mu kulowooza kwe ye kankaddemu oddangamu omusirusiru ng'obusirusiru bwe buli alemenga okuba ow'amagezi mu kulowooza kwe ye kati Gasumba teyeetaaga kumalako budde ne munne Museveni simanyi noona atuula Mengo ani Kayitana kati boogera bya busiru ne bannaabwe ne Mukasambidde boogera bya busiru this is Uganda for God talina kyansobolako uliriza to njagala kutegeeza this is Uganda forgotten my country line gwanga lyaffe okiwulira wabula Museveni n'akabondo kak'abanyalwanda abassa abantu abayiyo omusaayi abasibye abantu ababbye bino bali abanyalwanda abalala era nakugambye nti akabondo kalimu ne Kagame kyova olaba nagamba Kagame ne Museveni bayina okuvaawo bagende mugulu abanyalwanda abala gye bali mu kwesiima bajja kutuuka ekiseera nga tusinza Yesu wamu nabo nga bano abassi bavuddewo bakanywa musaayi Kagame ne Museveni naye lwaki osoma mu nnyiriri zimuzimu sisomye muzimu okulumiriza nti osoma muze kugasa zokka ku ezingasa mulimu ennungi ezogera ku birungi ezogera kusonyiwa ebirungi bijjanga mwenenyeza okiwulira Bayibuli egenda by'omumirembe ekyokubiri sula 7:13-14 bwe naggalanga waggulu waleme okuba enkuba wowe nalagiranga enziko okulya ensi wowe nasindikanga kawumpuli mu bantu bange ani asindika Katonda nga abantu bajeemye ye kennyini asindika ki kawumpuli tatuusa mu Uganda enzige kati abadde tebamanyi Museveni nzige ne banne Museveni nzige ne banne towakanya Museveni nzige ne banne balidde Uganda kati nedda ne bona wakanya kyenjogera kyekyo mpulira era Museveni kawumpuli mpulira okiwulidde
n'agamba mu 14 nti abantu bange tuli bantu ba Katonda abatumiddwa erinnya lyange sokoleke male kumalayo abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale nawulanga nyima mugule ensonyi okonako benemponya ensi yaabwe Katonda azze kuwonya nsi yaffe kugijja mu mikono gya Museveni era Museveni mulambo gutambula agenda ne banne Katonda yabikula ddanga asimudde NRM agijjawo ku mapu ya Uganda nga n'abantu basanyuse tugenda kusanyuka bye yesiba ku bakiga Museveni teyajja na mukiga wano teyajja na munyankole wano teyajja na bantu b'engulu teyajja na bamu Eastern eno Uganda oluvanyuma lwa Museveni tugenda kubeera Uganda emu etali mu busosoze nga bwe kiri NDA unite in God and never divide again Museveni yaleese obusosoze mu ggwanga lyaffe genda otunule ebifo byonna abalimu Banyarwanda banne ate abakabonda akasi Nabbanja si Munyarwanda Nabbanja mukyala Nabbanja Prime Minister mukujjukiza waliwo omukyala Anita Amongo si Munyarwanda ebyo bikozesebwa bya Museveni kati nyina saba ebyo bikozesebwa katuliriza Owinyi oyogedde nozi oyogedde uliriza oyogedde nefuna okujjukira mbadde nyina Katonda yaŋŋamba olabika weerabidde Museveni Abaganda abali wano mu Central ne Bannayuganda mu region endala abakozeseddwa Museveni okwonoona eggwanga lino bagenda kukirozaako kati oyogedde ku bikozesebwa Museveni obadde ogamba nti n'Abanyarwanda ebifo byabwe byonna gye biri okiwulira nemba kujjukiza kakati anti nkugambye bino bikozesebwa byabali okyegedde bikozesebwa byaki byabali okiwulira abalidde mu Uganda olukwe be ba Yuda Isekalioti yalyamu Yesu olukwe ne bano bankwe abenkwe bagenda kwetuga bafe era nga bano abasumba bo bali bagenda eri mu State House mbo bagenze kusaba bagenze kolla kusaba kusabira ggwanga baba tebagenze kusaba Kayanja alidde ebisiya ga yonoonya omulembe Museveni yamuwa amajja agamukuuma Kiwewe salidde ebisiya ga ina amajja agamukuuma Kakanda ali wali essa abantu abatulibudde ku bbiri amajja gamukuuma okiwulira ekya security nkimanyiko ekyebisiyaga sikimanyiko kati oba tokimanyi kati nze akubuulira bye babadde batiisa nga batutiisa Katonda aleesa abantu abatatya Bannayuganda gye muli abali wane ewaka n'abali emitalo w'amayanja okununulwa kw'eggwanga lyaffe kutuuse Katonda azze okununula Uganda for God and my country okugijja wa Farawo gwe bayita Museveni gye tumaze ebbanga myaka 4 mu myaka 4 egy'omuddungu tuvuddemu Yeriko kigudde tusomose Yorodan tugenda mu byaffe mu kifulume kigudde Babylon kigudde ne Yeriko kigudde naye kankuzeeyo wali tosobola musumba kugamba nti abakoze ne Museveni balidde mu Uganda olukwe kubanga gwe byomanyi wabiraba mu kulabisibwa ate okulabisibwa si kwaffenna kati guuliriza obanenyeza tebalabisibwa osobola okutambula ne bakondo ne babakwata n'ogamba obadde bawerekere nedda sebo bw'otambula ne bakondo ne babakwata oyinza okuyingira mu toyinga ewunya n'otawunya nedda sebo era obeera owunya kakati wuliriza wuliriza bino byendiko ebyomwoyo kati gwe mbisomesa gwe mwami kankaka wuliriza okiwulira era njagala kutegeeza kikwewuunyisa Museveni afudde Bannayuganda abadde alowooza Bannayuganda Katonda tagenda kuyimusa mulembe mulala Katonda ayimusizza omulembe ogutegeera kubanga ne bajjajjaffe mu ddungu bwe bajemera mu ddungu okiwulira kati Katonda aleese omulembe omupya ogumugondera ne bano bennyini nagambye baani beyattira mu ddungu yabatalwaki kwagala kugamba mbuno badde e Misiri nga bagamba Musa lwaki watujja e Misiri ne bano abakadde b'eggwanga lya Uganda abakyagamba nti Museveni abeewo tibagala Museveni batambula bwe bato bafaanana bali abali mu ddungu nga bagamba Musa aluddewo ajegenza okunoonya Katonda tudde e Misiri kakati nabo bagenda kufa nga bali bafiira mu ddungu wasigalawo Yoswa ne Kalebu be bawangula eddungu naffe tuwangudde eddungu Yoswa ne Kalebu be batwala abantu mu nsi ensuubize tuzze kutwala Uganda mu magenda gaayo ng'omukulembeze waffe ye Mwoyo Mutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo
okiwulira naye okufa njagala okutereezeemu njagala tutegeere nti okufa kuno kwoyogerako nti katonda yagenda okukola siffe sinze naawe katonda awa obulamu eratta katonda yagenda okwekolera ye yagenda okusalawo era wuliriza nti abakadde bana abakoze batya katonda yagenda okusalawo kati wuliriza era Musa kati wuliriza kyendiko kyenkugamba kyamateeka 32:39 katonda agambira banze enzuuno mukama katonda nze nzita era nze mpa obuki obulamu yatwera yaba obuki yatwala yajjawo era kati njagala kutegeeza ebibatiisatiisa abalala nalabye mu komenti mbulinda luzira okukutiisatiisa propaganda bamanyi gye nvudde myaka 21 ndi ku viivi na kwogera bigambo bino katonda azze ng'atuwa obunabbi okununula eggwanga lyaffe kwatuuka dda kati katonda yakola buli kintu okubeera ekirungi mu kiseera kyakyo bayibuli egamba Zabbuli 10:19-26 obudde butuuse mukama okukola emirimu kubanga badibiza amateeka ago okiwulira ekintu ekyo olwali Uganda etuuse teri mulamuzi alamula bannayuganda wabula balamulira Museveni teri poliisi ebadde ekolera munnayuganda bakolera Museveni teri wa UPDF abadde akolera Uganda bakolera Museveni wuliriza abasirikale baffe wuliriza ongamba kamanda wo Yesu Kristo wuliriza owa poliisi naye Museveni eggwanga Uganda abadde yaliwamba buwambi nga n'ensobi yakolebwa bajjajjaffe ogaba obuyinza bwabwe lino eggwanga si liri eryaffe lyaki yaffenna era kyovula bayibuli egamba isomayo Isaya 14 tuliwamba abo batuwambanga tulifuga abo batujoganga abadde bagamba tuve mu byobufuzi biki tubirimu nnyo kuba katonda mufuzi katonda muki kiri kyo kijjukire w'amagye ayina kuweereza mukama we sebo ndi munnamagye nze ndi munnamagye ayogera naawe namba yeriki wuliriza what is your force number eyange yino bayibuli awo nkutegedde omanyi mu magye mulimu RORA yino eyange yino nsome wa sebo Yesaya 14 soka n'olwokubiri abantu bategeere nti katonda yaviridde Uganda ali mu kutambula zetununula kubanga mukama alisaasira Yakobo nga bwe yayogera n'abagambye Israel first born baganda baffe Uganda yeyise second born kati bino ebigambo bitwale mu Uganda for God and my country mukama alisaasira ki era kubanga mukama alisaasira Yakobo mukama alisaasira banna Uganda era bw'alimala n'alonda Isirayiri kati atulonze Isirayiri second born banna Uganda n'abateeka mu nsi yaabwe kati azikati luli bali baava Misiri ne bagenda eri nefe wantubadde wano spiritually nga bano bawamba ensi yaffe tuli spiritually nga batuwamba naye kakati be bagenda okuvaawo tudde mu nsi yaffe spiritually nkaagadde n'omugenyi alyegatta nabo kati ate abagenyi baligenda okujja ng'ona katonda amaze omutuwonya atusaasidde naye ogamba bali abaava bagashumba abajja bagwanidde wuliriza sookodde wano sookodde ku kino tonnyonnyola nze ngendo binnyonnyola n'omugenyi alyegatta nabo era balyetaba n'ennyumba ya Yakobo balyetaba n'ennyumba yaki ya Yakobo n'amawanga bali batwala ne babaleeta mu kifo kyabwe kati kye kiseera Uganda edde mu kifo kyayo eky'okuyitibwa kwayo kubanga Uganda is a country with a clear destiny in God since the time of the first explorers who came to Uganda, it was recognized that Uganda had a great redemptive purpose. As the calling of God is big on Uganda, even if so the spiritual contention. Now we have to recognize this war and determine to fight to win in spirit. Chovola ba munsi y'omwoyo tuwangudde era life is spiritual. Chovola Museveni yayambulwa ddata kyalina muchwezi abachwezi tubakubiye kubye mu linnya lya Yesu. N'amawanga bali batwala babaleeta mu kifo kyabwe. Kati Uganda kye kiseera ereeta edda mu kifo kyayo n'abadde mu mawanga gyonna gye babadde badda mu kifo ky'obwakabona. N'ennyumba ya Isirayiri bali banabo mu nsi ya Mukama. Kaakati n'abalala be balireeta. Kuba abaddu n'abazaana. Kati abalala bagenda kuba baddu n'abazaana gye tuli. Mpulira. Omuddu gw'omulagira ekyokukola Museveni si alina tulagira ekyokukola oyo muddu era baliwamba abo abaabawamba kati Museveni abadde yatuwamba buwambi kyekiseera tumuwambe era balifuga abo ababajoga kati ekiseera babadde batujoga tubawamba tubafuge ate kati Museveni nga tufuga ennyanya envundu ziteekeddwa okuva mu lusero Museveni nnyanya nvundu kati bwabadde alowooza nga balina propaganda gwe bakola nti Abanyalanda bonna si buli Munyalwanda nti Museveni okiwulira Musumba Koderi ebigambo byogera ndooza nzireyo ewaka
ntandike mukyala wange atandika okunkubanga kabina manyire kiboogo kubanga kagume manye nti tukola naye omugongo baguyuza dda nga nkyalika okiwulira kakati bw'obozzengo ennyanya mulimu ennamu kwata ennyanya envundu ogijja mu lusero wuliriza Museveni ennyanya nvundu n'eba n'abadde mu lusero lwa Uganda kati Uganda ng'erimu ennyanya ennamu kati ennyanya envundu bw'oba toyagala zoononda endala zikwata oziggyemu ozikasuke ennyanya envundu nyera kukimanyira saba neeyongereyo awe tukomyawo bosome essula yonna olusooka n'olwokubiri tuliwamba abo batuwambanga tulifuga abo abatujoganga era essula eyo erimu nti naawe ozze gye tuli atatanga basibebe okudda ewaabwe naawe ofuuse munamufunga ffe ng'amagombe gamuyayala ne gagamba watutta naawe ozze Museveni yeetegeka amagombe gagenda mwaniriza mwekiri awo olulituuka ku lunaku Mukama lwali kuweerako okuwummula Mukama agenda kuwa Uganda okuwummula tuteganye nnyo tuweereza mu kuweereza okuzibu tuwaliriziddwa n'ebigambo bino tubyogera tuwaliriziddwa olugero luno tugenda gella bannayuganda tugenda gella Museveni ne NRM olugero luno yoyo kabaka wa Babuloni era ye Nebukadduneeza Museveni abadde akuta abantu myaka 7 n'ayogera nti omujozi ng'aweddewo ng'oyogera nti omujozi ng'aweddewo Museveni ajoze Uganda naye NRM ng'eweddewo abaye bannayuganda mwogere kibuga kiweddewo yeeyo kati wanti okubikula gwe toyina kanaze kuwa okubikulirwa gwesoma kati okubikula kankubikulire omujozi ng'aweddewo kibuga ekya zaabu nga kiweddewo Mukama amenya omuggo ogw'ababi kati Museveni ne banne muggo gw'ababi ogubadde kufuga Uganda agumenye omuggo gw'obwakabaka ogw'abo abafuga omuggo gw'abakabaka abakola ki kati bino baagala tubeere eri mu kkanisa titukole ogw'abafuga Museveni afuga abadde afuga ogwakubanga amawanga n'obusungu olutata abadde akuba amawanga n'obusungu olutata ogwafuganga amawanga n'ekiruyi ne guyigganya nga gutaziyizibwa ne gutaziyizibwa muntu yenna nga teryamuziyiza ssebo teryamugambako nga bano abalala bagamba toyogera yalwana akubye Uganda agenze Somalia agenze Congo bonna Interlacation region yonna gwe genda okuyambako talina gwayambye wabula obubbi gwe tobisiima gwe genda maaso sijja kusiima kibi kati oluvannyuma lwa Museveni Uganda egenda kuwummula ate n'ensi yonna ewummula etereere ndikuwa kubikkulirwa tomanyi kabaka wa Babuloni nze mumanyi ensi yonna ewummudde ensi yonna egenda kuwummula era eteredde egenda kuterera kubanga Museveni kyakoze mu Uganda eriko okuyitibwa kwa nsi yonna kati bw'aba abadde agikutte kati abadde akutte ensi yonna kakati Katonda yagamba ndikuba Falaawo oluvannyuma amagero gange nga mukubye erinnya lyange liribuulirwa mu nsi yonna kati Uganda egenda kusituka egende ebulira enjiri ey'amazima ereeta amawanga gategeere Katonda gazzibwe bujja kati oluvannyuma lw'okuba ono Falaawo babaguka okuyimba ensi yonna eteredde babaguka okuyimba weewaawo enfugo zikusanyukira weewaawo enfugo zikusanyukira n'emivule egy'oku Lebanoni emivule egyawa egy'oku Lebanoni nga gyogera nti kasookedde ogalamizibwa tekulinnyanga kuffe atutema kati abadde atema abantu Museveni atowakanya leka nze wannyaniiza kunnyonnyola okuva nti agenda okuva lwagaita okugalamira tekugenda okubayo mbu ettemu mu Uganda mpulira nti kasookedde ogalamizibwa tekulinnyanga kuffe atutema kati ettemu eribadde mu Uganda okuva Museveni lwagenda okuvaawo tewagenda kubaawo ettemu amagombe wansi gagugumuka kati amagombe gamulindiridde Museveni ne NRM olw'okusisinkana ng'ojja kati gagenda kitegeeza agende mu magombe amagombe wansi gagugumuka gagamba Museveni oliwo omusaayi jangu naawe ne beyatta gye bali bamulinze gagolokosa abafu ku lulwo abafu nabo bagolokose ku lulwe abakulu bonna ab'ensi gayimusizza ababaka bonna abamawanga
ova ku ntebe zaabwe abo bonna baliddamu ne bakugamba era naawe ofuuse munafu nga babadde bagamba mbu w'amaanyi nga yeeyita mbu tebohabulwa ofaananyiziddwa nga ffe kati afaananye uli nga bali be yatta mpulira ekitiibwa kyo kisibwa emagombe kati ekitiibwa kye kyabadde alina NRM biki byonna byako kitwalibwa magombe n'eddoboozi ly'ennangazo envunyu zaliriddwa wansiiwo envunyu zaliriddwa wansiiwo ezigenda mwaniriza envunyu zikubiseeko envunyu ze zigenda mubikkako ng'ogudde okuva mu ggulu ebyo ebigambo Mukama Katonda abyogera sitaani yatondebwa bulungi malayika asinza Katonda bwe yakola amalala Katonda yagobebwayo bwe yagala okusinzibwa n'agobebwayo tewali na kifo kye kati ne Museveni alina DNA ya sitaani kati bino ebigambo bijja butereevu eri Museveni kubanga yagenda magombe n'ajjayo sitaani yakwata eggwanga lyaffe n'alitunda ewa sitaani kati Katonda yakutte eggwanga lyaffe nga bbiri n'alijja ewa sitaani gye baali balitunda n'alyeddiza guno omwezi gwe tulimu tubadde tusaba azze Katonda ng'akola process jajja Uganda naye twafunye okwolesebwa okulala nga bbiri nga Museveni yonna gy'abadde yatunda eggwanga lyaffe Katonda alijjayo ewa sitaani kubanga bajjajjaffe bwe bakola endagaano naye ye n'atwala n'aliwonga ewa sitaani kati Katonda ajjayo Uganda ewa sitaani era bwe twasabye ne wabaawo okwolesebwa omusoto gwali gwamira Uganda mapu gwayabisa olubuto ne muva mu mapu ya Uganda amakulu yes wano nga bbiri okiwulira kati Museveni n'alaja nannyonga alwanna Uganda ne tuba abachwezi be ne tumwambula Uganda n'agisesema mpulira n'agikola ki n'agisesema atoga musota gwade gwajibira anti Museveni musota ye sitaani kati tokimanyi nti bokkiriza Yesu atula mu ggwe ne Museveni bwe yagenda wa sitaani yabadde amutuddemu ng'afuga Uganda mpulira era ky'ovola sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza kati ne Museveni bw'ati abadde akola bya kitaawe kubba kutta na kuzikiriza tebabbye tebase tebazikiriza tebase togamba ntomanyi kyakutta tebase ani yatanyeka erima simanyi Museveni ani yateerye kateegaya Museveni mpulira ani ne bano benyini abamukoledde ona yali gundi speaker of parliament ba speaker bombi ani nani asooka omusajja Jacob Olanya yamutta sagala ogire nze ndi na lukale sita uliriza sebo era bwe yamala okutanya Kayirima nali 2015 na bingo Katonda magenda mu kibuga olangire nti Museveni yasenye Kayirima wabula Nyakayirima kye yayina bwe Katonda ambikulira Nyakayirima yenenya na confessinga Jesus Christ ne yenenya nasonyiwa abamukola obubi ne yenenya yayingira eggulu yayingira ki yayingira eggulu Nyakayirima yenenya era byembadde mugira kati namutta kati aleme kugamba tubimanyi ani yatane banda simanyi Museveni bwali butwa omwana wona yali vice president yali vice president Bukenya bamutira omwana yali ani Kabenje juza abadde agenda kuta Katumba Wamala n'amulemwa era n'olwaliro twabadde mu kusaba ndi wange ku kitanda nali nebase nfunye vision nenda ban Katumba Wamala Museveni agenda kuta Katumba Wamala Katonda mazuko sabire Katumba Wamala juzi okiwulira omwezi oguwedde nenjanga musabira mu mwezi guno tugenze neyongera musabira mu mwezi guno gwatandise ogwe 12 kati gonya nejja ngerumbye Katumba Wamala okumutta gonya nga ye Museveni omanyi Museveni bakola wana endagaano bakola endagaano zigana musamba go bayita kitanda omusamba go kutambula mu gonya Museveni bolaba gonya mukolesi omanya ntoyo Museveni ne tukuba gonya ne tujitta ne wajja nga wali watunuzi nga Museveni atunuziza pisto mu Katumba Wamala ne tumukuba nayo ne wajja ennyonyi yazze zino ataka helicopter ne zirumbeze mukube ne tusaba ne tubisazaamu era Katumba Wamala gyali uliriza esale ya byennyonyi bulungi nnyo tuno lutalo spiritual tuli maje ga Katonda omulamu kati life is spiritual kyovula olwalo Museveni abadde afugira Uganda ku bachwezi ku mizimu ku misambwa nga ina n'abaloga abamuyambako abawano n'abo mawanga naye ekiseera kituuse Bible egamba mala kinnya kikubanga labo obudde butuuse kubanga olwo olunaku mala kyesula nnya kubanga labo olunaku lujja lwokyanga ekikoomi n'abamalala bonna nabo n'abakola bubi bali babisasiro kubanga olunaku olujja luli bookera ddala obutabekerawo kikolo yadde ettabi naye mwabata erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eri baviirayo ng'erina okuwonya mu biwawoto byayo era mulifuluma ne muligitanga ennyana ez'omu kisibo mulirinyirira ababi kubanga bali bavu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerako bw'ayogera Mukama ow'eggye ne mujjukira amateeka ga Musa omuddu wange ge namulagirira ku Kolebu ebiragiro n'emisango olwa Isirayiri yenna laba ndibatumira Eriya nnabbi olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama
nga terunatuuka alikyusa emitima gy'abakitaabwe eri abaana n'emitima gy'abaana eri bakitaabwe nema okujja ne bensi n'ekikolimo kati mala kinyeeraze olunaku lwa mukama terulekawo kikolo ky'ababi yadde ettabi terulekawo kikolo ky'abasamize yadde ettabi terulekawo kikolo ky'abalogo yadde ettabi terulekawo kikolo kya Museveni ne NRM yadde ettabi NRM. Akubuze Musumba olinayo omuntu mu NRM gw'omanyi amanyi Katonda nga mutuufu gw'omwekakasa ti musajja asaavinze mu byensi naye amanyi Katonda. It seems to you okolera mu NRM oba okolera ani obanga akolera kale it seems to you nti buli muntu ali mu NRM tamanyi Katonda si mutukuvu si mutuukirivu kwawe awerereza mu government ya Museveni yakusiba Babuloni bwe kiba kigudde nze ekinfuyise kondere Bible ga Babuloni ekinene kigudde mu kifulume mu abantu bange muleme okussa ekimu n'ebibibye muleme okuweebwa kubonyobonyobye bwofuwe kondere ligamba Babuloni ekinene kigudde ti NRM egudde Museveni ne government yetu ne Katonda ge mu kifulume mu abantu bange kitegeeza mulimu aba Katonda. Bible egamba Babuloni a dwelling place of demons. I see. Kati bwe kibanga mu mmanyikirie ekya Iraka kati spiritually obwo bwakabako bw'emizimu obw'emisamba obadde bwawamba ensi yonna bwe njogera ku Babuloni ekibadde kyakwata ensi yonna ne Uganda kakati nkugamba fuluma NRM ye Babuloni mpulira kigudde Yeremiya 50 era Bible egamba Yeremiya 50:25 Mukama asumuludde etterekero ly'ebyokulwanyisa bye era ajjemu ebyokulwanyisa by'okunyiiga kwe kubanga Mukama wejjali n'omulimu gwagenda okola mu nsi y'Abakaludaya obwo nabulogo nabusamize kati Katonda aleese ebyokulwanyisa by'okunyiiga kwe nze ne bannange tuli byakulwanyisa by'okunyiiga bya Katonda mpulira kumenya Babuloni Isaya Yeremiya 50:25 wensomye Yeremiya 50:56 ndi ddoboozi lya Katonda limenya Babuloni Museveni ne NRM n'obulogo n'obusamiza mu nsi yonna olw'eddoboozi ery'okumenya Babuloni ettaka likankana n'okaba kuwuliddwa mu mawanga okiwulira abadde akutta abantu bano bonna abasumba bagenda nga bakuba Museveni amavivi era mbabuulira omugezi awulira obubaka buno yenenye bukyali kubanga oyiwa Bible bwegamba Babuloni ekinene kikoze ekigudde kikoze eki mu kifulume mu abaki kitegeeza wali abalina okufuluma NRM benenye balokoke era ngamba nabbanja era bannabbanja tubasabira baleme kubeera ekikozesebwa kubanga amala bakozesa n'abatta bwetola balebeka Kadaga bamukozesa kati ate bamuwa butwa sikinako bujulizi kati oba tobuyina kati saze kusa bujulizi bwo kati nze njogera kati bampulirize nze njogedde omanyi bana kuwase ku recordinga era bino nze mbivunanyizibwako ate avunanyizibwa kunze ye Katonda yantuma kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu kati sisobola kubanga nyina Katonda omulamu ate nte Museveni ow'emizimu ate nte Museveni ow'emisambwa Bible egamba ngera 29:25 okutya abantu kuleeta ekyambika naye oyo ayesiga Mukama anaabeeranga mirembe ne Bible era yennyini yekugamba nti mutye bannannyini buyinza n'ebiragiro sajja kudibya mpisa yansi yani bannannyini buyinza baani kakati wulira waliwo kibayita misinterpretation of the scriptures Bible egamba abagobela Bible mutuvu n'obutuvu mugobelenga abakulu abafuga naye abakulu abafuga ani abateekawo bwabaye yabateekawo Bible egambye by'Abaleevi 19 munaabanga batukuvu kubanga nze Mukama Katonda mwe ndi mutukuvu kati bagambye nti munaabanga bamizimu nze njogera ku Museveni ow'emizimu sijja mugondera ne Sadraki Mesaki n'Abedunego tebagondera Nebukadduneeza bwe yabateerawo ekifaananyi bakisinze bamugamba kabaka tetugenda kusinza kifaananyi kyo Katonda gwe tuweereza ajja tulokola mu mukono gwo ne muliro guno ne bamuddamu nti ne bwana batatulokodde tetujja kusinza kifaananyi Nebukadduneeza n'abasuula mu muliro bwe yabasuula mu muliro Katonda yabajja mu muliro nange bansiba eruzira Yesu nanzijayo bantadde mu makomera Yesu nanzijayo ne bateeka enkozi mu komera Yesu mu prison Yesu nanzijayo mu bifo ebyenjawulo baali bakubira mu Fido bagala okunzita Kiweweesi ne military nga bakuba bagala okunzita Kiweweesi omusiyazi ne bakuba bagala okunzita era bwagenda okukyanga bamanyi bunakyanfudde saafa ndi mulamu Godoni ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe God of the universe mwana gw'endiga balogoma ya Yuda ampadde amanyi okwogera ebigambo bino Uganda wenenyolokoke deri Katonda yatonde eggulu n'ensi Katonda ze kutulokola tulyoke tumuweereza mu nsi yonna enjiri ekubonyaabonyeza Musumba okubonabona paati emu ku buweereza bwa Kristo
ba Filipi 2:9 yes okubona abono yes but okusitule Bible yegana egamba ba Filipi 2:9 kubanga mwaweebwa kulwa Kristo Yesu si kumukkiriza kwokka era naye n'okubona abonanga kululwe n'agamba Timoseewo 2:3-12 kubanga bonna abaagala okwata empisa z'okuteeketona mu Kristo Yesu banaayiganyizibwanga kati Yesu Kristo mukama waffe yatulagira bw'ati Matayo 10:28 temutyanga abo abatta omubiri nga tebalina kigambo kikulu kye basobola kukola mutyenga oyo bw'amala okutta alina obuyinza okuzikiriza omwoyo n'omubiri mu geyeena okiwulira kati ntya Katonda yatonde gulesi ekyo tukikanyako kirungi nnyo okutya Katonda kuba alina obuyinza yalina obuyinza obukola buli kimu ate era kyova olaba yantuma bano abadde bagamba bwalumbye Museveni mubadde mwagalani abamulumba abatantuma mumpa mutya amateeka mbolekera okuluma Museveni who is he Katonda yantuma era n'abalala kati kankutegeeze I'm not a joking person kubanga gwempereza mumanyi ta joking suwa joking ekyo kyekyufu okiwulira mpereza Katonda bwe bayita muliro gwokya okiwulira ayakulembera abaana ba Isirayiri mu mpaji ey'ekiro emisana ekiro mpaji ya muliro Bayibuli egamba bwe baava e Misiri olw'okukkiriza ne bayita mu nnyanja emmyufu nga ku lukalu Abamisiri bwe bagezaako ne balyoka basaanyizibwawo kuva 14 ne Bebulaniya 11 kati ne Uganda eyise mu nnyanja emmyufu nga Museveni ne banne batugoberera kati bagenda kugwa mu nnyanja Museveni alina ekigambo kye yayogera kankikubuulire Museveni yagamba nti alina ebyokkola asobola okulekawo bwa pulezidenti n'alunda ente ze uliriza kwegamba alina ebirala uliriza kati nkutegeeza bwe mba njogera nente tugenda zitwala sizammwe Mubulizi 2:26 sizize uliriza nze nsoma Bible kujiwa bana Uganda for God and my country Uganda united unite in God and never divide again Mubulizi 2:26 kubanga omuntu amusanyusa Katonda